Kale musibye mutya yonna gye musinzira okutwala mikwano gyaffe mbaniriza nate Big Brother Uganda gwe mukutu kwe tusinzira okuweereza amanya n'eddoboozi Dr. Fred Zaha nga bulijjo mbeerawo ne muganda wange Big Bro manager Jamal ogezaako kulabika ng'oboolyawo twanalizinga n'okumulungula ensonga bwe ziba zitambudde ku sayidi eri ate eyabannaffe aba entertainment gye tusinga okutegeera awo obwenyi bwe twabusimba ne tugamba nti bisigadde binaka bikolebwe n'ekikwatagana entertainment tulina okugezaako kulabika ntuvaayo asobole okugezaako kulabika ng'oboolyawo tumulungula ensonga n'okumenyaamenya nga bwe bitambula. Omukulu kakubuzeeko eddakiika ng'emu bbiri tulabe ate embeera nga bwetambula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bassebo ne bannyabo. Mbaniriza nate era kansubire nti muli bulungi. Bitambudde nga tebitambudde bulungi Mungu gwe tulina okwekwasa. Bye bitambulidde obulungi alhamdulillah tubagaliza ekiseera ekirungi. Tuli mu kumalako mwaka basinga obungi kati batandise dde okwemulugunya balina plans yali atesitese okukola emu tebitambudde nga bitambula nakyerwe gwe mbadde naye awo nga mugamba nti buli muntu obaako ne gwe tuyita omwaka gwo bwe tubatugamba bwekiri nti waliwo omwaka gw'oyitamunoga buno nga gukalubyemu gamba ti negwotuuka bula ate boolyawo gutambudde bulungi mukko balabe bamaki byonna bibeeramu so bweguba ngugula lugusibwe gubadde ogukunyizeemu kuwaliwo bitatambudde bulungi totya ebibeerawo mu bulamu nange ninako ogwange ogunyize ogwanyiga tomanyi guno gumpisiza gutya so just dambuzi maanyi osigale ng'oba olyawo mutonzi waffe yasalawo kale entertainment side gye tuzeeko okusimbako n'essira bingi ebigenda mu maaso waliwo ensonga emu njagala tutandike nayo njagala tutandike n'ensonga ya Full Figure yakoze Full Figure ne Tamale Junior tonnawulira kutalo lugenda mu maaso wakati wa babiri abo kansooke nkuwe audio eno ogiwulire. Full Figure alina ebigambo byavuddeyo n'ayogera ng'agezaako kulabika nti ayambalira Tamale Junior. Nje lwaki neekooya kambikuteereko wano ebiwulire. Naade narudde n'okulaba bannamwandu abamayuuga mwe nalabye namwandu yatta nga nejjuuga likoma eno n'akaana kakasiyaziga kabigule badde narudde okulaba namwandu ne baga nti bamusokoola ku mikolo babba mubbe ejjuuga likoma eno oba mambulugga era oba omukolo gutugasiriye abaana bagamba mbu yabadde yeetegase batta namwandu enjavu ani byogamba ate ekigulu kyabaddemu abantu bangi mbu yadde yeetegase batta gwali bwa senior citizen naye amutwale lumu gwali bwa myaka gyaffe yes alright. So ebigambo ebyo by'owulidde bya Full Figure bwe yavudde mu show Tamale Junior yabadde mu show ya Sebatta naye akamaliriza eno 42 years old Sebatta najja ne mami we omukyala Full Figure bwe yabadde ku TV emu gy'akolako n'omukulu omu gwakula nabyo ebigambo byasobodde okuvaamu nga describinga maama wa munne Tamale Junior byamutuuseeko but this is what he had to say kankuzannya eddoboozi naye owulire ebigambo bye nga tunnabaako nakyo tuddako. Abantu bangi olwaleero musibye musindikira video za Full Figure zeyayogeddeko ne maama wange ku makya ku social media ng'avuma maama wange nange musibye mubinsindikira naku zino bannange ndi bize nnyo noonya ssente sandi byogeddeko naye ekisooka Full Figure sobola munyigira ate nasobola muvuma olw'entegeera ye ate ekyokubirira saanyize tumusindikidde Junior baako kyokola olaba kati fensi we twagituusa twawula nnyo ebyamagezi mu byekisiro right naawe obudde nina butono bwakunoonya ssente biseera bya nnaku nkulu kati bwe yayogeddeko nenfa navuddeko ki tewali ebiseera ebimu mulegerawo okuwa abantu obudde abatabugwana kati Full Figure teyeetaaga budde bwammwe entegeera yeeyo twamumanyirirayo sisita waffe era mutugeddeko nnyo mukyala nakangu era tanokubuza nti nina obudde bw'okumuddamu obwo obudde sikyabuyina nali mbuyina edda so neŋŋamba abantu nti let us focus on things that are important things that can improve our lives things bino ebyokwevuma ku social media tebirimu makulu nsebaite ekitaka abantu banvuma oba ovumye maama wange oba ovumye taata wange oba ovumye nze ebivumo tebituganda kulya na kwebaka tuli mulamu bulungi we are doing our usual normal work. Kale ebyo bye bigambo bya Tamale Junior obiwulidde yagamba nti
tamuyinaako buzibu nga ye omuntu but ekyasinze okunkwatako lwaki nkirese ne mukumbeza tugeze kulaka tukidisikasinga kwe kutyobula n'okuvoola ekitiibwa nga maama omuntu amanyi omuzadde kyekimu bulamu bw'omuntu yinza obba simanyi maama akuzaala yinza obba tumanyi maama anzaala naye omuzadde kiba kintu kirala nnyo mu bulamu bw'omuntu okeera kumakya okuvoola omuzadde n'okozesa ebigambo byakozesa fulufiga atugambe nti social media awo weetuuse oba tugambe nti oyo ye fulufiga ffe twamumanyira yiwa bulijjo. Unfortunately, oyo presidential advisor. Presidential advisor se. Eggwanga we lituuse oba abantu abategeera be baweddeyo. Sorry to use that. Naye nze from day one okuva we baalangirira nti full figure kati presidential advisor. Ate natandika okujajinga ennyo President Museveni ng'omuntu. Saamujajinga mu bubi naye ate nassa nnyo wansi abantu abamwetoolodde kubanga president waliwo cabinet endosinga erinnya ateekako mukono kati oyo muwa president. Okay, kitegeeza nti president si yalonda full figure wabula waliwo ttiimu y'abantu eyalonda. Wabaawo ttiimu bonna byonna ebisinga ne baba ministers ne baba baani. Naye lwaki ndese ekintu ekyo nti olwaleero presidential advisor asobola okuyimirira mu kamera n'ayisa ebigambo mu kamwe bitayisikamu. Oyo omukyala tutera nnyo mulaba si gwe gusoose. Wabula my concern yakulumbagana famire naye ng'alumbagana omukyala munne. Otegedde? Avudde ku mwana kubanga bandibadde beesikaŋŋana omuguwanga bo junior ne full figure. That is okay. Bonna bavumi twakimanyi. That is okay. Tekiba kipya junior okuvuma full figure ovuma ani junior. Naye bw'oyunga olutambi n'otandika okuteekamu ayina waliwo statement gy'akoze Wamayuga kyakozeseza bwe yadde yeetega Sebatta munaye amutwale ne katabani ka Kasiyazi bw'ono yatta gundi namwandu yatta bbaawe ebiseera ebisinga njagala nkubulire Fred tukola ebintu mu bulungi ne bigaana. Omuntu n'asalawo n'agamba nja kukikola mu bubi oba ntya and I achieve what I want. Otegedde? Full figure bwe yavuddeyo okwogera ku famire ya junior yakoze ensobi nnene nnyo okuteekamu mukyala munne. Ng'olikeera ddi ku makya no respectingako ku mukyala munno because ndabye bangi baayisaamu eggaali. Ng'omuntu ategeera azaddeko ayina n'abaana ate abawala ali ku muzadde munne oli ku muzadde munno oli ku mukyala munno nakazadde w'eggwanga ffe mweno ffe tulina okunyolwa abamu bamaama baffe baatuvaako kati omuntu ng'akyalina maama nze nange mwekwatako nnyo ne mmanyi oyo ye maama still wabaana ddala nga mukwano gwange n'ogamba nti maama wange mba ndaba nga maama wange waali mutunulya mu kitulwa ya maama. Okitegeera? I mean eggwanga lyabulirayo ddala okuvulwa abantu abatereeza abantu bwe batyo. Lwaki mukeera ku makya ne mutandika okuwera enkudi ne muwera oluyimba lwe bayita omunyo ne muwera oluyimba lwe bayita okwepiikya naye nga muwereddwa wabula essiga agamu ku masiga agakulembera eggwanga lino essiga lya prime minister essiga lya nida so-called what nga basobola okusasula gravity omutujju n'agenda n'ayimba mumuweze ate ne mumala ne mumusasula. Okitegeera? Kati abantu nga bafulu figa lwaki temutuuzaayo komiti ne muga naye ono tikitasaanidde kati oyo asaanidde okubeera presidential advisor eggwanga liba liragawa. Oyinza otya okwabusinga mukazi munno kyekisooka n'otandika okwabusinga omuzadde kyakubiri no abusinga
maama w'abantu betu respectinga abamu like muzino eno industry gye tulimu kati nga olaba ebintu bya social media gwafuuka mulimu because gutusasula so Julia bw'abanga maama we bamukinyeeko amuvumya akoze atya naye ate Junior mutuufu tewalaba waliwo ensonga ezaali eza Junior emabegaawo oyafuutuka mu kika bwe yasituka mu lukiiko lw'ekika n'atambula n'agenda mwalaba ssenga be yakola mwalaba abazadde bye baakola biki naye Junior yakola ekintu ensi kye yali temusuubiramu yatambula n'avaawo kuba asibise takola ki teyejjusa n'atambula n'agenda Julia kyagamba embu talina budde buddamu full figure naye kati ate ffe konsaani yaffe lwaki walumbye maama tetuli ku bigambo tuli ku gwe yavumye singa badde bevumene full figure ne Junior that is okay kiki ekimuvumya maama kiki ekimuvumya omuzadde Jamal ekimuvumya mukyala munne n'omukutu gwakozesa okwogera ebigambo because si gwe gusoose social media tugimanye TV ya ddiini nnyo bo abakulembeze oba abakulu abataalo media oba abalojootinga emitwe efaanaganako bityo ku bakozi ne TV kaliba mweri because singa bibadde ku TV yansi twandigambye nti oba oli awo bigenda waliwo abalokole oba bo tebabirabo bye bamwagalamu okwogera media zino nazibeerawo tuyinza omunenya ng'adye program gye bamuwa kyo kye baagala ayogere naye nga tumusalira omusango babiraba naye Ministry of Labour ate awo walina okuyingiriramu tegedde olw'ensonga UCC bwekera ku makya nekkiriza media house bwetyo nekola byeyina okukola omukozi waayo natandika okuvuma abantu ku TV live n'abayisaamu eggaali kyokka nekisinga n'okunneewuunyisa olwo omwami mukadde wange mwami Senkubugu ate ye abeeramu mabega ng'asudiya busudiya ng'akola naye ng'akyakyongeramu bwongezi I don't know oba ye script yaabwe nga bw'erina okutambula nga ye script yaabwe waliwo wekisukka in fact n'olumu owuliriza nga Senkubuge amukubirira aleme kuyitawo nnyo ku zilayini ate ye n'ayitawo asobola okubeera awo yatera okukyogera mbu banjogerako banoonya likes banoonya views tetulina kye twagaza views zo okitegeera wabula empisa z'oteeka mu baana bo mu generation eddako tugenda kuba tuswala nnyo abagenda okubeerawo generation gye tulina va mukutunya omwana wa Jennifer wabula generation neddako mbu nga tujjayo ebitambi bino eno internet etereka olaba olwayo tukyalaba obutambi bwa Ssekabaka Kintu eyo internet ate nga tebyali byamaanyi nnyo emabega kati gwe w'obikoledde ku generation eno kitegeeza tugenda kutuuka ekiseera mbu oyo yali presidential advisor mu mwaka gwa 2018 mu mwaka gwa 2023 24 bamulonda kuba presidential advisor Jennifer Fulufiga ekintu presidential advisor mwatuuso kinaawula obunaabuuzi tutyo nga kiri awo bwe kityo gwe basanga gwe bakiwa olw'okuba awemula olw'okuba ayogera ebisanyusa abantu bano abalala abaagala oyisaawo ebintu ab'olubatu abantu abatono bwe bati kwasi buli omu anyumirwa ebigambo bye ndowooza ku nnamba olinako 10 ku 10 abanyumirwa ebintu bya Fulufiga edda batugamba nga okwogera ebigambo eby'ensimattu kalebule bisibya saa zino obugenzi kati omukulu Tamalemire Bikinyi ava mu bulamu bw'ensi Fulufiga bakola statement n'agamba nti namwandu yeyettira bbaawe yali asobola omutyowenga bw'abanga ekyenjawulo kye yakoze byonna bye yayogedde teyataddemu nti gundi yayogedde namwandu eyakola bw'ati namwandu ow'amayuga okitegeera bano abaana ba social media bo balireetinga ne bakola ekintu kyonna kyonna nti kati namwandu ategeeza mukyala eyali mukyala wa Fred eyali mukyala wa Jamaalu okitegeera so mu ngeri gy'abadde ayogeramu ebigambo bye however ffe tubuuza nti Junior engeri gye yabadde amudzeemu kitegeeza abadde ategeeza ani kubanga Junior yavuddeyo n'amukola ki n'amuddamu so what can we do mukyo kino kigenda kuva mu muntu wa bulijjo
ekintu ng'ekyo kya full figure because si kye kisoose kisituke gavumenti ekihandolinge kale mumutuuze bw'aba abalemye okutuuza mu butuufu kati awo fe mulyoke mumutuuwe tumugabanye naye mumutuuze togamba tewali bantu basobola kutuuza bantu nga ffe full figure ne batuula ne bagamba naye oyogera lekera awo kati ng'olwaleero omanyi kintu ky'empisa kya muntu gravity omutujju ne Lili Puzzle si ye yagenda ewa Katikkiro yagenda gravity omutujju nga teyagenda si lwakuba nti si Muganda naye ebintu byabikolera mu Buganda ennyimba ziri mu Luganda ekimu kiri mu Buganda exactly ekintu okwetonda kya buntu n'omuntu okulaba nti kyova olaba nti bino ebintu bino ebyokuwera ennyimba simanyi biki ebyo mbiwulire ebyo naye nze ndowooza omwana ono yakeera ku makya nagera ne yeetonda olufiga bw'akeera ku makya ne yeetondera abantu bonna bazzaasobye n'ebigambo n'alekera awo okubyogera manyi okwetonda kyanjawulo okontinuinga eba tevaawo naye ekigambo nsonyiwa kitono nnyo naye kimalawo ebintu bingi tesobola kuvaawo definitely naye kimalawo kikkakkanyako ku busungu kale tuli ku Big Brother Uganda gwe mukulu kusinzira okuweereza towerabira subscribinga ate antimanyi bali mwine endowooza yammwe ku nsonga eno ebintu bino tubikola kigamba nti fe abasembayo nawe olina endowooza ne perspective mwobirabira kikugjaako kantu konna okulabika oteekawo ka comment kaawo nokomenti nga bwobiraba ate oyinza oba obuulira tukomerera Tamale Junior batukomerera full figure naye ng'ate oba oli awo alina abamuwa script namugaa nti genda katuyogere bwe biti so twagala nnyo okuwulira ekiva gy'oli gwe nga gwe ne teweerabira subscribinga olikinge ate tusobole okugezaako okulabika nga tukwasaganya ensonga teweerabira tuli proudly sponsored by Shihan Primary School jangu gwe omuzadde alina omwana naddala kuva ku mutendera gwa primary paka ku P7 kuvya ddala ku wansi eno bo beyama ne bagamba tugenda kuzimba omusingi gw'omwana wano watandikira jjukira ebiseera ebisinga secondary university biki bireceiving omwana naye singa tebamuteeka bulungi tebamuteekateeka bulungi ku mutendera guno ogusooka wano ayandibwa okutuuka eyo waggulu tekituyita okusima omusingi oba tebakola musingi mugumivu osobola guzimbako kalina waggulu kasooka oteleze wano wansi primary eno nursery level primary level eberenga eri strong ate onaagenda omutuusa eri waggulu ng'ate kunazaako bunaza Shihan primary school bebokaboka bosobola okugezaako kulabika nti wettanira bakusomeseza omwana okukasente katini nnyo bateesa byangu kati primary process akulabika nti balugesalinga abaana gwanajja mu kiseera kino kya festive season bajja kulabika nti bakunyigiramuko ku liiso oba olaba osobole okugezaako kulabika nti oyogera ne director abeeko n'engeri akufunamuko ey'enjawulo Shihan primary school jangu basobole okugezaako kulabika nti bakuyambako Richard Ray Furniture abo nabo bannaffe tutambule nabo okumala akaseera akawerako ddala abo bakwataganya ensonga za furniture za bibajje gwayagala ebitanda gwayagala sofa sets smart TV stand interior design zonna ez'omulembe jangu bannaffe aba Richard Ray Furniture basobole okugezaako kulabika nga ate bakwasaganyizaako ensonga ezikwatagana ku ezo basangibwa Wakaligaawo opposite Pacific awo bo basanga bannaffe aba Richard Ray Furniture basobole okugezaako kulabika nti bakuyambako ku bibajje n'ebirala ebifaananirako ddala bwetyo omunnaye gwe naye bamuyita Big Bro manager Jamal tuli mugezaako kulabika nti twanalazinga n'okumulungula ensonga oba oli awo nga bwe zitambula ku sayidi eri eya entertainment kale gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education.
Munna Kampala tukwaniriza ku Richard Roy Furniture ewakaliga bano nga bakafuru mu kukolera furniture owawaka sako ne office bakolera ebitanda, sofa sets ezirabisa obulungi amakaago, dining table, wardrobes, dressing mirror. Richard Roy Furniture bakolera buli kibajje ekirabisa obulungi amakaago ne gamasamasa. Kola order yo kati ayagala okuteekateeka amakaago galabike bulungi. Tusangibwa wakaliga awo ku Ssekabaka Road opposite Pacify ku Mpuuta. Tukubire ku noti 76 noti 29 oba noti 7557 Richard Roy Furniture, Fiba Kapobo.